Waliwo ekiwandiiko ekirabikiddeko ku mutimbagano nga kirumiriza Minisita wa Science, Technology ne Innovation Dr. Monica Musenero okuba nga yakozesa bubi ssente obuwumbi 59 obulina okuyamba okuyiiya eddagala ssaako n'okujjanjaba COVID-19 era nga bakiwandiise baagala kalisoliso wa gavumenti abanoonyerezeeko. Olwaleero Musenero abulidde ab'amawulire nti ekitongole kye yali akulira ekya Presidential Scientific Initiative on Epidemics kyafuna obuwumbi 32 kyokka nga si ye yali abuvunaanyizibwako. Ekitongole ekyo okutereka ssente ezo twasayininga memorandum of understanding wakati wa Preside ne Ministry of Science, Technology and Innovation ne bamuwa ssente ezo nga ssente ezo za Preside naye nga ye accounting officer. Nze omulimu gwange gwali kukola n'abana science okulaba nti tulina project ezigenda okututwala bwe twagala President wayagala tugende, nze technical accountability nga yange naye eby'essente ng'ekitongole kya Ministry of Science. Ono agamba nti n'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti naye abadde kyajyamaliriza okubanoonyerezaako. Bingi biwerako ezo ssente baziyisa mu State House nga accounting officer wa ssente ezo ye State House Comptroller era ezo ssente zonna babikola dda Auditor General. Musenero agamba nti abantu abali mabega ekiwandiiko kino bagendereddemu okubajja ku mulamu gw'okuyiyiza eggwanga eddagala lya COVID-19. Siri musanyufu naye saagala kubanga mbeera distracted nve ku mulamwa ntandika okuddamu ebyo ntate ngenda mu kooti nja kweyongera nga mpeereza eggwanga. Mu kiseera kino tanaba kufuna muntu yenna amuyita kugenda kwewozaako wabula abakola kino baagala kumwonoonera linnya naye ng'amazima bajja kugazuula. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.